Jatango moya tuse Yewabera wenja ulo Tatango moya tuse Yewabera wenja ulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Nsanso balaba ku mumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Amanyo n'eddoboozi lirenze omumbejja wa Yesu enikesen nga nebaza Mukama nti annonze nate okwogerako eri abatukuvu be si lw'amaanyi si lwa buyinza n'olw'ekisangulumiza Mukama. Mwasize mutya era mwasibye mutya buli omu n'akadde ke gy'ali weewaawo nange ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama nti ankuumye atampadde akakisa nate okubeera omulamu si lw'amaanyi si lwa buyinza n'olw'ekisa tugulumize Mukama. Yes, omupya eyakateegeteeko mukwana tusanisa kulaba wano ku mumbejja wa Yesu tubaako na kigambo kya Mukama kyeyalingirako munno tumirako munno omugambe jangu tosuwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Teweerabira mukwano mupya kulaba obubaka bw'osanzeeko likinga, commentinga, subscribinga kona ku notification bell. Mukama ajja kunkolera obulungi ogenda kuba ofunye obutuuze awo ku mwanjo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omukadde waffe owa buli lunaku, yes, nkwebaza webale kuddingana buli lunaku, webale kuyimirira wamu nange. Sina kyensobola kuwa naye nsaba Mukama akunkolera obulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Olunaku olwaleero tugguse n'omutwe ogugamba nti tetutunula mabega, don't look behind. Mulokole mukwano, wewe obadde otunula emabega, kiki obadde otunuulidde, kiki obadde olowoozaako, obadde olowoozaako ku kutunula emabega, obadde olowooza ku kuddirira? Nedda, tokkiriza kuddirira mabega. Akumpeera omukisa Mukama nga tuyiga omwoyo wa Mukama akulembere mu byonna bye tugenda okuyiga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwoyo wa Mukama Taata kulembera. What is it talking about? When you have a job that you are experiencing and you know you have an experience in that and you know that thing, step up and do that job. Step up and continue, you get the harvest. Sometimes they know your address. Then they know we want a construction man. There's a man there who can do it. That is an example. To grow, they can't do that in chapel stoves. It is not bad. But first move with the first one that you started with. They know that you are experiencing that. But in your free time, you can do your chapel stoves. Is it correct? The things that you are doing, but in this free time, you can do the chapel stoves. They say today is a builder, next month is in the other thing. If it is in the chapel stoves, in this rainy season, he brought them that business. Now it's in the garden. Be with something that you can speak on. We serve the Lord. The one our apostles. Some are preachers, others are pastors, others are teachers, others are prophets, others have all those things. God has given you one or three or two. But there is something that you can do best about those things. There is something that you can do best among those things. Praise the Lord. There is something that is more, you are more experienced to do.
God is going to help you. Hallelujah. Amina. If you said you are going to salvation, do that thing of salvation. The things that you do, where you sleep, where you stay, they should know that you are born again. Let them don't doubt you. Sometimes you go to church, sometimes you go to the mosque. Have something that you can look forward to. It was 9:39. Hallelujah. Asante mwenda agambye atya. Agambye naye ffe tetulimu abo abadde emabega mu kukkiriza, naye tulimu abo abakkiriza okulokola obulamu bwabwe. Engalo zikube nyo zisansira ate onozikuba ogenda kufuna nekugulu. Amina. Hallelujah. We are not of God that victorious. for us in Victoria. We are not among those that look back, that drop back. We are not those that backslide in their faith. But we believe in the salvation of our soul. That's why we believe. And it is our victory. Today we may not have, but tomorrow we are going to have. Because we have stick on that thing that we want. We have stick on that thing that we want. Amen. Before they were born again, they had a will of staying on the wrong things. You could go to the wrong girl and stick on the girl until. Hallelujah. Amen. Amen. Why when we come to Christ, when we know the right thing, why don't we stick on those things? We stick on the wrong thing. Why don't we get stuck on the right thing? Hallelujah. Amen. Sisters, they were rude on you. You remember how that guy was stuck on you. When you reached a time until you said, let me go. No, why? Let me accept. You said, let me do it once and when you came and let me never did. Hallelujah. Amen. Yes, never. Hallelujah. Amen. Hallelujah. But today you will start saying the things that you hate. Today you see that is good, but the one we say, the Bible says don't go. You should be healed. Hallelujah. Amen. Don't leave the good thing because you have been injured. I wanted to pray, but you go and pray. Leave that thing aside. Hallelujah. Amen. The Bible says, moving your straight path. Our destinies are our destinies are in our path. The blessings are in our hands. You're going forward, make it straight in the make straight path in your going forward. Hallelujah. Amen. Our Lord Jesus is a destiny changer. Katonda akyusa ebyafaayo. He changes our destinies when you
move in a straight path. Hallelujah. Amen. Katonda omulungi yebaza. Amen. Abantu abamu baba bakuzabuliza mabega. Some people just take us Bamwe babakyawo. don't leave those people, Nawookoma nabo. but you know where you stop from them. Tomaaso tubaagale tubakyawo. Don't say that pastor said Baagale that nnyo. you should love them, Beemanya wookoma. but you should know where you stop from. Kuba oba weezimbazimba oyimuka. Sometimes you may be like gathering yourself, Bateekayo embwana. then they put forward their foot and you step on it. Oba oyimusiza okukkiriza onywere. You have raised your faith and you have grown strong, Otomeza ate n'okugenda. then they make you stumble. Hallelujah. Totunula mabega mulungu. Don't look forward, brothering. Totunula mabega. My sister, brother, Walokoka niweeyambula omuntu ow'edda. you gave your life to Christ, you moved away from that Omuntu old ow'edda person. bw'oyambula toddayo kuwuliriza byayogera. That old person mugwe oyo Kristo bwe yakuwa. Don't look at that old person, look at the new one Jesus gave. Hallelujah. Amen. Kiki ekibeerawo singa tutunula emabega. What happens when we look behind? Hallelujah. Amen. Sebimu omuzinda gwaffe gututawaanya. Hallelujah. Amen. Yesu yebaziye. Amen. Tusirika yogera nabazeemu waliwo eki tuyambagane ekyo kigemu. Kiki ekibaawo What happens singa tutunula emabega? when we look behind? Olowooza ki ekibaawo? What happens? Bagamba akadanyuma katta. Some people did say going backward. Ate mu Bible bakola ki? And in the Bible, what does it do? Hallelujah. Amen. Mu Bible bakola ki? What Kawonya does buwonya. the Bible tell us about going forward? Era kasigala nayo katta. Does it kill also? Eh? Kakola katya? Kiki ekibaawo? What happens? Tukule ebyawandiikibwa. Let's open the scripture. Olubereberye 19. Genesis 19. Olubereberye essula ye-19. Genesis 19. Olabe lwaki Katonda tayagala tutunule emabega. And you see why God does not want us to look back. Tayagala bikutuukeko. Because He doesn't want these things to happen. Olunyiriro lwe-18 19. paka ku lwe-26. Hallelujah. Amen. Bayibuli egambye bw'eti. Luti n'addamu nti, nedda mukama wange nkwegayiridde, omuddu wo alabye ekisa mu maaso go n'omuwonya okufa, naye olusozi luli wala, n'aba sinnalutuukako, akabi ne kantuukako n'enfa. Olwabiri, akabuga ako akatono akatono okalaba ke kali okumpi, ndeka nzirukire omwo nneme okufa. Tugenda kweyongera naye katono nnyo wano baali bagenda kuzikiriza ekibuga Luti mwe yali abeera. They were going to destroy the city where Bamalayika zimaze okujja, the angels had come. Okusumulula salufa n'ekibiriiti. They had come to put a fire ya Sodoma ne Gomora. to the city of Sodom and Gomorrah, Luti gye yali abeera. where Lut used to stay. Kati yendayirira agamba bamalayika. Now Lut is telling the angels, Bamaze omunnyonnyola byonna ebigenda. when they had told him what is going to happen, Bwe ndabye ekisa mu maaso go, if I found grace in front of God, nyamba nziruke. help me to run. Anoonya okwekweka n'okufa. He is looking for a near place where he can escape. Naye malayika bwe zaamugamba okuddukira, The angels are telling him to lwali run. bw'alako
It was far. N'asaba akabuga akali okumpi. He was asking for a near place. Era malayika ne zimukkiriza addukire mu kabuga akali. And the angels told him, allowed him to escape in the Kubanga near. eyewala gy'aba tannatuuka. Because if he had reached very far, Kibambulira kitani. the fire would start. Bamukkiriza agende okumpi. The angels allowed him to see to Naye go in. babiri mmwe mu lugamba. The 29. N'amugamba nti kale nkukkiriza sijja kuzikiriza kabuga k'oyogeddeko, naye yanguwako oddukire omwo, kubanga sijja kukola kintu kyonna nga tonnatuukamu. Akabuga ako ne katuumibwa erinnya Zowaali. Lutti we yatuukira mu Zowaali enjuba yali ng'evuddeyo. Nawo waali kumpi neera wamutwalirako akadde. Agenda okutuukayo bw'ati enjuba ekoze eki? Evuddeyo. Process eno nayo kiro. The angels came at night. Era basula mu nyumba ya Lutti. And they stayed in the house of Lot. Bw'oba osubye waggulu waliwo enteeseganya ennyingi ezaaliwo. There are so many discussions that happened in the house. Waliwo abantu balabonyagadde bawone. They even asked him, do you have some people who ng'akasajja agali ewe agasodoma ne Gomora ganyinya oluggi gagamba tulabya abasajja abayingira omwo tubamenya oluggi bagamba bayingiremu batuwe bakangavule tubalage. They wanted to get these men out of nedda okubawa bano bamalayika wakirima wamu bawala bange. Then Ruth said, twagala abo abasajja bwe tubayingiro. they wanted men, they didn't want the daughters of Ruth. Bamalayika ne bawa Lutti ofa. They gave an offer to them. Tuwaliwo balenzi kala abadasubira okuwasaba walabo bo baleete tukatoloke. Is there anyone who could have married you? Natuuza biwala bye. Good certainly. Muba mutambule teriyo bagambako. Kigamba nzijukidde waliwo abadde ate okuŋŋambako tigenda omuleete. They told the father ngenda obaleete. they also brought. Kakati badduka. They ran. Olugendo lwali luwanvu. The journey was long. Katonda omulungi yeebaza. Bagenda okutuuka ng'enjuba evuddeyo. After they had reached the olw'ennya lugamba Mukama n'alyoka atonnyesa ku Sodoma ne ku Gomora omuliro n'oluganga nga biva mu ggulu. Yasumulula omuliro n'ekibiriiti ezimu zigamba n'ekibiriiti. He rained the storm of fire. Katonda omulungi yeebaza. Kibanga bw'onosumula petroli okasukira akabiriiti nga kaaka. It was like you lighting petrol. Ebibuga ne bikwata omuliro. Haleluya, haleluya. Mbakulisaayo nnyo mu kigambo kyaffe buli ssekinnoomu anneegaseeko nsaba Mukama abankolera obulungi era ekigambo kyaffe tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Tusaba tufunemu okutegeera okubikkulirwa okwebuziba mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nsigadde nze omumbejja wa Yesu Enikesen ku lw'obuweereza mumbejja wa Yesu Lift Up Your Faith Altar. Mbaagala nnyo ne Mukama yasinga okutwagala. Shalom, shalom, shalom. Ndawe biwomvu kanjukuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge